Akuloga nawe muloge tokiriza akupa nawe mkole chi tokiriza muleke kweswaze byo bigwe ngene barwanise yebitandikirero nambirina leka nawe bamukube vayo abaleke nawe mumupeko omusajja mumuleke yo baddeki muleke ayagala kulwana mumuleke ku mirimu abantu nga beeyogerera ebisongovu nonne ebyo bitera nnyo okuba nnyo ku bizinesi nga ziri kumpi na kumpi emidaala biki abantu batera nnyo okweyogerera ebisongovu gundi asimbira eddagala gundi akola ebintu bingi nnyo ebibaawo naye nze mbaawo mukwano gwange okubanga nkutuusaako mpolampola byonna ebigenda mu maaso naye kyonna kyekiri ndowooza bamanyigane bulungi oba bamanyiganye bulungi basobola okuba nga besootinga ate ye Alex mukulu omukulu Alex mukulu talina bigambo biwoomu eri ab'amasannyalaze gano abantu bagakaabye nnyo naye olaba abantu abakulu nabo bavaayo kiba kisusse amasannyalaze gavaako naye teri gw'obanja teri gw'oloopa kyokka amasannyalaze gavuddeko olina ennyama mu fridge olina enkoko mu fridge olina ebintu mu fridge eby'abaana bye bagenda okulya oba okutwala ku ssomero byonna bifudde naye teri gye tulaga n'ogamba nti abaayi naye gwe obutasasulako olumu oluggwako dakiika eki nga gavuddeko tebagaku n'osasula kyokka oluba okusasula ate bo ne bagajjako ne gavaako nga balina bye bakola oba byaneke naye gajja okuvaako n'ennaku 2 naye talina gw'oloopa nti oba ndope ekitongole ky'amasannyalaze oba gavumenti eyanfiiriza ebintu byange byonna bye mbadde nguze kubanga mba mbiguze bya ssente bibyo biwulidde abantu bakaaba ate bakaabira ddala naye kisinga okwewunyisa mu bintu bino nti nalabyeko juzi waneena ab'ekitongole nabo nga bakaaba mbu waliwo ababalwana okubalemesa emirimu eyo tuvuddeyo munnange Juliet Zawede baabikoze ye n'omukulu Bushoke era ekyansanyudde mu kintu kino nti omukulu Chameleon yabaddewo butereevu jjukira juzi waneeno yapostinga n'agamba Juliet Zawede nti munnange ngosubwa nnyo oli mukwano gwange koli naye namuddamu namugamba nti nange bwe ntyo era nkwagala nnyo embaga yanyumye nnyo era ddala yanyumidde ddala nkiddiŋŋana abantu bazze nga mu bungi nga bw'obalaba ekintu kyabwe ne kitambula nnyo twadde nno twakava mu mbaga eya Irene Ntale ne tuddamu ya Juliet Zawede tubaagaliza birungi byerire why not nga tuvuddeko eyo yetamale Mulindi Junior Wanda Muliro nsonga ki mbu munnange Hezo yagenda n'amuwaatako ekigambo abaana bawaata ekigambo naye owange sometimes weebuuza lwaki mu bonna ayogedde kuono ku kintu bwe kiti ate nga tuze nga tuwulira nga bamugombamu obwala Hezo wabadde ku TikTok ya Dash n'ogamba nti nze mpangira Sefuko abasajja aba Sudan
wabadde ku TikTok ya Dash n'ogamba nti nze Junior mpangira Sefuko abasajja aba Sudan ezo nyenda kusiba. I'm going to arrest you. Mazo kugulako omusango gwe muntu gwe nyenda okusooka okusiba. Njagala oleeta obujulizi. You are going to bring evidence. Njagala nva ku CPS. I've instructed my lawyers. Njagala hezo oleeta obujulizi. Nze wenfunira Sefuko abasajja aba Sudan. Guys, mulekera uteeka amanyi. Ekyebuziba kiri nti lwaki mu bantu bonna yalonzeyo Junior ate nga Junior nno bamugombamu obwala bamugamba mbu owange naye Junior avuddeyo n'agamba nti Hezo amuwadde deadline aveeyo amenye ebigambo ebyo oba kyekyo bajja kwerega. Hezo nkuwadde olunaku lumu. I'm giving you today to go back ku live ya Dash Kalisa omenyewo bye wayogedde. Nkuwadde today onole. Jesiri mulwanyi wa ntalo. I rarely fight with people. Naddala abantu nga sirevo zange. Boba wakera kumacha nokyawagana ne Sefuko. Sali yonga mweyagala. I wasn't there. Ono buli muntu alina ebizibu bye. Buli muntu alina ki ebizibu bye. Goba akera kumacha ne mwawukana bibaawo mu nsi. You move on with life. Nogenda ng'okwata amannya g'abantu Hezo ng'ogateeka mu nonsense wo ne Sefuko. Nze today nyenda kusiba mukwano. Nze bwe njogera ebintu mbikola. Ddayo ku live ya Dash omenyewo bye wayogedde. Before today ends. Before today ends. Ugenda laba kusaidi ya Junior endala. Byebyo inonga tukyali mu nsonga za chicken nayo nga munnange bitabuse. Era nga naye yavuddeyo ne yekalakasa n'agamba nti munnange mumuleke mbu mumusibyeko ebintu bingi nnyo mbu naye kino takiriimu. Naye nga Abannayuganda munnwanyi bannange kisusse. Munnwanyi kisusse with evidence. Njogera with evidence esimu eno ogiraba. Eno esimu yeriko obukakafu bwonna obulaga nti oyo sinze. This time round nsaba mutaginga Uganda Police nga sinaba kubalaga bukakafu bwonna obuli ku simu eno. Bannayuganda munnwanyi ekimala. Munnwanyi ekimala bannange. Waliwo n'abali eyo mu group za Telegram mulwana okulaba nga mutambuza obu video butali bwange. Ezo video bazimpa Deno ye yazimpa 2 days ago. Nangamba chicken batugambye nti no eno video yiyongo oli amabina. Nemugamba Deno sinaba kulya ku mabina. Nemugamba Deno zaga amabina sigange. Toyinza kuteeka munno mutulu beryo mu omuntu musimanga ali amabina. Ezo video sizange nina proof. Proof je nina yeno. Era ngenda bibalaga tapping screen. Mulekera okutambuza obulimba nga mugamba nti video zange nga ndi amabina. Echo kyengenda okulwanako paka echo kyo. Waliwo abangambye chicken sirika sigenda kusirika temugenda kunyigira mu bwa. Temugenda kunyigira mu bwa nsa sinayo katambi nga ndi ebbina. Echo kyo abaana ba Twitter mwe musinzo okubitambuza. Mbu chicken video zizina ali amabina ne ku Telegram oyo mbalaba ne WhatsApp. Sofa tugenda tandika tutya. Njagala tutandike bwe tuti. 1. Abavubuka abali mu video ezo kansoke mbabalage bwe bafaanana.
nga sinaba lwakuba nti sisobola kuteekawo bwenti video ne muziraba bajja kubaninga live yange okitegeera sofa kansooke mbabalage abavubuka abo abali mu butambi nga beesiyaga abavubuka abo be bano kandi oba nsobola okuteekawo ekifaananyi ekyo wano nga nkozesa green screen leero temugenda kunyigira mu bbwa you are not going to do that lwakuba ate nessimu ndala bwe buzibu tudde temugenda kunyigira mu bbwa abavubuka abali mu video nga beeri amabina kansooke mbabalage mugendeko ne mu peegi zaabwe mubakyalireko eno peegi yiino bagiyita it is Shafik of course yiyo mugiraba peegi yiyo bagiyita it is Shafik of course omuvubuka ono yeyita Shafik Weizi abeera Kyanja nkiddamu omuvubuka ono bamuyita Shafik Weizi abeera Kyanja muvubuka gwe nze bisiyaga byo tebinkwatako era namusindikidde message ogiraba yiyo message namusindikidde njagala muberenga mundaba bulungi leero temugenda kumpayiriza oyo sinza abadde ali amabina leero temugenda kumpayiriza mugendeko ne ku page yange ena bavubuka abo mbawandiise mbataddeyo ola message musindikidde somakaawo musindikidde message ne mugamba come out and tell people tulagawa ebintu bingi ebigenda mu maaso naye otula olusi ne weebuuza n'ogamba kikyo bantu bange byebyo naye nga si birungi yadde n'akamuwulira ebigambo ebyo ebifuutuka mu baana bano bitiriisa era bikanga nga tuvuddeko ye Masolo Queen yavuddeyo n'agamba nti abaana ba NUP munvumye timpulidde nga nkoze n'okukogga abaana ba NUP banvumidde ennaku ezo nnya naye naziwuliddemu anti zantutemu depression naye nabadde nina oyimirirawo ku lwa alien skin for your sake ne ngamba kaneetikemu ku musaalaba gwendabe wekiba bannange gwe kyolina omanya muli neewunyiza ne ngamba kati olwo alien gwe muvumidde emyaka 2 nina asigala nga akyaliwo akyatopinga chats hiti akyazisuulawo nga you don't know nga akyali wakabi akyazoganya you don't know alien wakabinyo oli wakabinyo era nazaawo nga neetisemu omusaalaba ogwo ne ngamba bana yono gayi nenejjusa ne bye namuvuma ningamba musajja atunamwongeranga stress era I'm sorry nagaye bannange namwongeranga stress you don't know omanyi kyekitegeeza okuwaamu nnaku 2 obeere kimenke nnaku 2 anti nze nnya zabadde zintutte mu kugwa eddalu bali abaana bavuma you don't know much respect alien skin much sisoboladde n'okuddamu okwesimbamu okuyisaamu olulimi nti ye nti nkuvume no and I'm sorry for that you don't know eyo nga tuvuddeyo era tweyongerayo ono yakugambye nti munnange ebya mukulu Diini Lubowa Saava nti mwerabire yandisibwa emyaka egiwererako ddala alina ensonga ze lwaki azadde wano bibi nzize Eddubawa mpa kulya ku lusaniya lubadde luwooma naye nzize Nalugambo bannange nakola video that went viral mutantwalanga serious. Some of you took me serious, others did not. Nendi wano bategeeza obakakasa Diini Lubowa Saava yayocha in the wenti yalinnya ku bugere bw'abangi. He did not know when he was doing this nti ebintu bijja mukyukira beere bibi bwe biti. To him, he thought it's like any other business as usual. Njagala tutunuulire ku bigambo eby'omulamuzi byakozesa. First time nga bamuleese mu kooti. Ebigambo tubigendemu emabega waabyo. Yagamba nti tubadde tukulinda, kooti yandibadde yeyabuse dda, naye tubadde tukulinda ojje mu kooti. Bwe baba babadde bamulinda, what is the essence behind it?
1 muntu abadde alindibwa nga bamwetaaga, he's on a wanted list. 2 yalina okulindibwa ajje n'ebigambo bye yakozesa omulamuzi byali biraga nti ebintu bino nga bwoze nga batubadde tukulinda kati tumaze okufuna katukunyige. Omulamuzi n'addamu n'agamba ng'obudde bwe bugenze, tuli mabega wa bigambo byayayogera, ng'obudde bwe bugenze katukusalire ogende wa. He did not know kuba yayimirira ne mawulire n'agamba nga ataddeko empingu ate emikono gyombi gigattibwa, n'agamba mukuba ebifaananyi mumaze. Bwamala okuba ebifaananyi ye yalowooza akubye hiiti agenda kuvaayo oluvannyuma ennyo ajje nti nga bwakola bulijjo akoze views bajja mufaako. Dean is not going to leave the prison until all the cases 57 zonna zimaze omusomebwa. Ne bwe bamufulumya bwe bati kese endala emukwata n'emuzaayo, ne bamufulumya bwe bati paka bantu balinga babiri oboogo. Mukulembeze wa ggwanga mugamba nti nkuddiddemu kye mulina okulwana Dean okuva mu kkomera. Mukulembeze wa ggwanga gamba nti musonyi mwejeereza. Without that let's not tuleme kumala budde twogere tulabe nti tumukwatirwa ekisa, tulabe ekyo tekijja kukola. Nze gwe mulaba nze Dean Lubowa yajja n'asindika amagye, nze mulina ku video nga zeewange yeekalakasize wange ng'ayagala kusiba baana n'agamba eyo apu nino gibba. Byebigambo bye yakoze nino gibba. Bw'aba alina gibba alina gitwala kabwake n'agamba omwana gwe nja kwetissa enku otambule mu kibuga ng'oli bwereere. Ko omwana n'amugamba ndowooza osaaga. Yamwagamba agenda mwetissisa enku mu kibuga naye n'amugamba ebyo byoyogerako osaaga Dean. Dean yajja ewange n'asindika amagye ate abantu bemmanyi ne bajja ne bankimeba tebansibaako mpingu nedda. Baŋŋamba tugende ne bantwala bulungi ku poliisi. Bwe natuuka ku poliisi ne oyo OC officer in charge of that case n'akubira Dean nti bamuleese Kagolo. Nze mpawaabira nteeka ku musango ogwo nti nabba n'abaana tampangayo Dean mitwalo giwera 10. Sikifunangako, sikolangako naye nti ndi mukozi we agenda kunsasula. I was always a consultant nga mbuuza ku bintu by'enjawulo. Dean ng'ajja n'anneebuuzaako tufunye app kati tufunyeeyo waliwo n'omwana bamuyita is a software akola mu mirongooti n'amufunira n'amugamba Dean funayo $1,000,000 n'agamba ezo sente nzirina. Yasasulako $1,000,000 ne bimulemerera ne bamusazaamu nga batandise omuwa channel omujjukira channel eyali eya $1,000,000 nga bagamba $1,000,000 akoze TV eyo channel bwetyo ne bagimuwa nemulemerera ne bamujjako. Adde wange ankwata banawe bakulya Lusaniya Lusaniya luvalo musofizi Lusaniya Gombyazi Lusaniya Gombi akola Lusaniya tuzeeyo ku kiri bankwata tuyombera mu poliisi nze bamaje okunzijamu engatto gwe mulaba abali tebanaba kunzijamu engatto nga muganga ngamba bino ebintu bya government gwomanyi ozanyira ku state ne mugamba ani agambye nti nzanyira ku state. Dean wampaako sente wankwasa ku sente Dean Lubowa tozanya nze nja kusiba muli babbi
naga dini nze gwogamba okubba mu myaka gyendiko mulaba n'envi zitandise okujja nze nkubba nagamba muli babbi odeeringa n'abaana nemugamba twale eri ebyo byokolako abantu babikolakola dda kati tuba tuyombera mu ofisi ya OCCID bantu tenateete bamanyi nagamba oyo soko mumuzeemu ne bantwala engato ne bazijjamu omusipi ne bagujjamu ne banyingiza dini najja mu kaduukulu nantunulako bw'ati nagamba mmwe abo bonna nino bakwata temugenda paka Luzira nemugamba naawe ne bwe ngenda e Luzira golooza ngenda kufiirayo naye dini nze navaayo mu nnaku ezi nasulayo enkera nenvaayo dini ogenze mu mwezi ogenda mu myaka 2 mwezi bwe kuba kuloga nja kuloga ngendeko ne mu ssabo golina jembe lya lubowa erikutambulirako nzine jembe lya Katonda erintambulirako nja amavivi ganaanuuka ganajjako gundi zigi z'abasiraamu. No, that is not fair. Honestly, it's not fair. Oze onsaba nenkugamba kankuyambe nze agenza okuyamba nze gwokwata n'osiba nti ndi mubbi nga nkuwadde abaana bakuyambe. Just think about it. Guys, do you think it's fair? Nze wegamba nti kansabire eddiini bongere omusiba bantu bameka bakoze nabo abaali naye emyaka ku myaka mukitunuulire bonna baddukayo bonna kati waliwo kana akasajja akabaddenga ne galubindi nga koogera naye oyo kagole yali kalina n'ekibobe mu nnyindo naawe bakunoonya. You are the one at large. Omulamuzi yagamba others at large. You are the one at large. You don't know. Nze ndi at large kale. Ne baba noonya ku one of the. Ate nze ne bamala bankwala. Nze nfuuka state witness. Nze ku ddiini nfuuka state witness. Ne bakwongera ne bakusiba. Akwagaliza ekkomera. Aba akwagaliza ntaana. Dini wanjagaliza entaana. Lwaki sikwagaliza nange entaana? Sigambye nti fa by the way saagala ofe. Nenjagala omanye ensi. Nti ensi si yakuzanya. Bino yowekyanga gwe. Nze ndi jembe lya lubowa eritambula. Tambula. Nze ndi jembe ng'engalo azikola. Nze ndi jembe yayogera nange nga ne muwagu kankana guno. Kati ajja kusasulira myaka aga. Oyinza okuyigira n'emyaka 5. Kambaleka mbeere bulungi mungere okulaba beera bulungi. Bayi mukama abakuume dini naawe akuume omala emyaka aga mukomera 20 years. TV256 teweerabira kubanga subscribing ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo mu bungi tova.